gwali ku mukuto gwa Daystyle Hope tukwagala nnyo ate naawe ali ku Daystyle Hope to Age Media Dreams and Visions tuwebale kubanga ate otugoberera nakwale tugenda kwogera ku dangers of not praying in the night and how to avoid them. Obuzibu oba obulabe obuliwo kasita tosaba mu kiro kasita tosaba kiro oba mu ttumbi ate n'engeri gy'oyinza okuba nga okola ki n'engeri gy'oyinza okuba nga ate ovuunuka ekizibu ekyo ekyoba nga ate tosaba mu kiro. Kakati ekiro nga twebase nga wenze mbagamba nti a lot of demonic activities take place during the night nti ebikola by'omulabe sitaani emitego n'ebintu ebirala bisinga kubaawo kiro nga tuwummudde oluusi n'obiroota oluusi okitegedde n'oyolesebwa n'ate n'otabitegeera oba oluusi n'ozuukuka buzuukusi byetaaga kusabira ate gwe n'ozuukuka n'okunumba bukunnumbi n'osookera ku TikTok n'osookera ku YouTube olumala ate n'okwata baagayo n'ogenda ku mulimu bikutuukirako mu kkuba nti waloosa accident gwe n'olowooza kyayika zino accident z'abannuupu abagenda e Masaka okomekeza nga bikutuuseeko ate n'ogamba kale nabiraba kale Mukama yabindaga kitegeera. So ebyo ebya kale singa twagala tubimalewo tuleme kuddamu kubanga ate twogera enjogera ey'ekito n'okutandika okuba nga ate twejjusa mu ngeri efaananako bwetyo. Kaakati casting spells oba spells ge masannyalaze oba amaanyi ag'ekibi mu kyaki gaba amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu nti okusumulula kw'amaanyi amabi oba amasannyalaze amabi eri obulamu bwo in most cases gatera kukolebwa kiro. Pulaani eyo etera kukolebwa during the midnights oba mu ttumbi awo pulaani zaabwe zonna wezikola ki wezituukira oba we bazikolera sometimes nezireflecting emisana. Kakati casting of spells n'ebintu ebikwatagana oba ebigenderako ebityo bikolebwa kiro. Spells ezo oluusi bazoogererako ebintu enkya bagenda ku mulimu accident zibeewo enkyakola losses ku mulimu enkya boosi weebukeere nga yeekyanze okitegere buli kyonna ekibi kye baagala okuba nga bakulangirirako baba bakasitinga spells baliirizinga g'amaanyi agasobola okuba nga gatuukiriza ekintu ekyo okitegere ekyo ekintu ekyo tekyatuukirira kiboogedde nga tewali maanyi gakikola. Kiringa ne mu kanisa oba tolina maanyi ga Mwoyo Mutukuvu ekyo kyoyogedde tekisobola kuba nga kikolebwa naye ekintu ekyo okuba nga kikolebwa balirizinga amaanyi eri mu nsi ekirikiza ziba spells nga gwe weebase tobimanyi oluusi Katonda n'akuyamba n'abikulaga n'otabifaako. Abantu bagamba people don't joke with dreams and visions obawo n'omulaba amanipulatinga naye ate woba nga Katonda akuwadde the spirit of discernment ng'osobola okwawula dreams zisobola okuyamba okutambula ne visions okuba ng'otambula mu lugendo olw'obulokozi buno ng'ate tosanze buzimu bwonna. Kyobala nti tugamba sabalinki wetuba tugenda kwogera okuloota ng'owuga. Bantu bangi baloose nga bawuga mu mazzi amakyafu amazzi nga gabatwala gonyazi bagoba mu mazzi naye nga abantu tebabifaako n'aloota nga bidinga naye nga tabifaako tamanyi ki kyebitegeeze n'alowooza nti kyayika nga bwe ngenda nnyo ku biiki kyayika ndi kuloota biiki gye ntera ogendayo. No, ng'oluusi the devil is plotting oba is doing something naye nga Katonda ali communicating naye nga tobitegeera. So gwe sabaawo linki ojja kgenda ogenda sangayo vidiyo eyo oba teeka mu YouTube yo dreams and visions by Mugira Chamil ojja kuba nga ate otuuka eyo otuuka soko subscribe nga atulabe. Kakati nga bwe mugambye nti plan zonna zisinga kukolebwa kiro. All the manipulations, all the enemies attacks ekiro nga bwebase okomawo okwoye abamu n'okunaaba tebanaaba bebakira ku WhatsApp anaaba ku makya if possible. Kakati omulabe ye n'akola ekintu nga afunye that smooth life that smooth way. By the way, however much you are tired funambako obudde osaba ekiro kubanga eri omulaba aba alirizinga spells alirizinga every activity buli ndowooza embi upon your life. Kakati naawe situka ekiro naawe osazeemu endagaano ezo naawe olunaku olulangirireko. Oyitegedde
Asiraamu saa 11 ng'olunaku batandika olulangirirako omulokole akyebase. Muyigenga okuwamba olunaku mu nsi y'omwoyo. Muyigenga okuwamba olunaku si kutuuka mu ofiisi awo ku saa 2. Nedda. During the night you speak what you want to see during that day. You denounce what you don't want to see during that day. Kiro. Kakati woba tosaba kiro oli ku buzibu bw'amaanyi nnyo. That's why tosobola kusaba kiro. N'ate Sitaani akusabisa mu kanisa oba mu bintu bye kwekusula ku social media. When others are seeking God, Katonda alibaliviiringa, alibalaga Sitaani byaba planninga, engeri bayinza obivuunuka, ye Sitaani ayongera kukusiba, kusula kusiba. Yagaleko Katonda asobola kulaga kintu kyonna. Asobola kulaga. Era omala obiraba ebyo byonna by'oliko n'ogwawo tukutwala okyalaba, Sitaani ng'atandika okukulaga ebibye. Manipulation. Oba webasobola bividiyo y'obwalabuzi nawe busitama wekola ki, Sitaani agamba okay, ng'asindika spirits ze nga zikukozesa ogenda okudda engulu ng'obadde ogenda kwebaka na muwala kaliko obadde okola ki, kubadde olaba ng'akumaze okumanipulatinga. Kakati Sitaani amala okusigamu ensigo ye mu bwongo obwo tolowooza mbu Katonda agenda leeta ekintu kyonna okikkiriza. Oba okijjukire byonna byakuba ng'obyerabira naye ate ebya Sitaani tobyerabira naye ebya Katonda obyerabira. Kakati ekiro ekyo balirizinga spells ezo ezikunafuya n'oba nga tosobola kusaba, ezikunafuya okukeera ku makya nga tosaana kusaba, ng'okera bukeezi n'okwata simu yo n'olaba message zonna n'ozireplying eza WhatsApp, n'osokolawo yawo buvidiyo n'ogenda n'onaaba, okuvaayo n'okwata essimu ogenda ku stage nga woolaba, mu takisi nga woolaba. There is no time nti ziri spells ze balirizinza ekiro zaakunywedde tosobodde. Kati jjukira we zikunywa ziba zinywedde ability gy'olina to resist kyebaleese. Kubanga badde balina kye bapulaninga. Ate ekyo kye bapulaninga ate basobola kituukiriza ng'oli w'amaanyi. Kuba Bayibuli egamba, Yesu yagamba ani asobola okugenda n'anyagula omusajja w'amaanyi nga tasoose kukola ki? Musiba. Kakati basooka ne bajja ne bakusiba ne bakunafuya. You can't pray. You can't resist it. Ate bamala okunafuya n'obeera eri nga gw'oli ku ki? Oli ku TikTok olaba eno nga Sitaani anyagulula byanyagulula, eno ng'atuukiriza byonna byakola ki byayagala. Era kyova nti kati amaanyi ag'okusaba gakuggwaamu n'ogamba ngenda keera ku makya nsabe, era tosobola kukeera ku makya n'okola ki? N'osaba. Kakati obadde tokimanyi, it is very very dangerous obutasaba ku makya nga tewasaba ekiro. Kiri deedire nnyo obutasaba ku makya nga tewasaba ekiro. Era olaba ng'ekiro walemeseddwa, fose waliwo ebyakulemeseza otulo biki zuukukanga nga bukyali, weegulireyo obudde oba 11 awo osabe paka 12 weetegeke ogende ku mulimu. Naye w'olemerera osaba ekiro n'olemerera okusaba ku makya owedde. Tujja kuyimbira akayimba ka Bugembe, eggulu ng'olisiibula likubira ebbaayi weeraba ogenze Magombe. Okitegedde? N'olemerera okusaba ekiro ne ku makya n'olemerera owedde. Kubanga buli mupango gwonna gwe badde bakola tosobodde kubanga otegulula ekiro. Kakati ku makya that's the time wuyimirira n'ogamba Mukama buli mulabe byonna byapanze ekiro, buli byonna byategese ekiro, mu linnya lya Yesu kusoma n'akatongo nsazaamu kino, myoyo gy'accident, myoyo gy'okulwala, ebyamawulire amabi, era nangirira kino. That is it. Kakati awo oba omaze olumba olutalo olw'omwoyo, oba oli kutegulula bbomu z'omulabe, landmine zonna ozitegula. Naye muzituka busitusi ekiro tewasabye, nosituka busitusi nosokodamu message n'ogenda mu kinairo n'onaaba n'okwata akasimu ko n'ogenda ng'olaba paka ku mulimu. Otuuka eyo boosi yatugubadde dda okugoba disiti bye bagenda okugoba mw'oli naye nga wabadde osobola okiremesa. Mu disiti ze bagenda osalako omusaala mw'oli, abantu abagenda okudipootingibwa mw'oli. Why?
because you have failed. So kyakabenje nnyo obutasaba ku makya nga walemereddwa okuba nga ate osaba ekiro. So olina okusituka oyogera eri obulamu bwo. You have to speak in your life. Osituka ku makya yogera, langirira. Mukama, I want to say this in my family, I want to do this. Okitege ojja kuba akabawaka bakukubira esimu omwana afaali. Okitege olunaku lube nga mawulire mabi. So ebyo byonna bipangibwa kiro, night. You people tukendeeza obudde bwe tuwestinga ekiro, tukendeeza obudde bwa social media, tukendeeza obudde bw'ebiboozi, tuwummulengako nga bukyali oba osobola okuba nga Katonda wakuweredde ekisa ekiro ekyo osituuka oba mwenda nga Katonda agambye yimuka alina kyakulaze. Wake up and go in what the Lord has told you to do. Niba naye era omulabi bannaye ekiro spirits zizo z'amaanyi oba ng'oli munafu zisooka ne zikusannyalaza ziti ne zikuleetera otulo n'olanga tosobola. Ekitege abamu basabira ne mutulo. Yesu oli w'amaanyi, tukuwa ekitiibwa era Mukama neegaana Yesu. Gwe kankubira otulo tubadde nga tukuluma tobisabaayo kuba ogenda kuza Yesu ku musalaba. Oyingiza Sitaani mu yeekaalu. Yesu nkwegaana mu linnya erya Yesu genda. Yesu neesonyiwa, toninaako buyinza. Nyayoma Sitaani jangu mu bulamu bwange. Jangu ogenda okudda engulu nga Sitaani wamuwadde dde obufuzi, wamuwadde namulondo, buli kimu ekikyo kimuwadde. Nga Yesu omusibidde bweru. Zizo spells zetwogeraku zikulaga nti wotebako ogenda kutukamu. Naye ng'osobola okufuluma ennyumba n'ogendako ebweru dakiika 2 otulo ne tudduka. Otulo tuli si tulo. Those are spells, man. We're becoming serious. Tomanya natulo gye tulaga. Kulaba ng'otulo. Kama naye otulo tubadde tonsoma. Era ogenda kusaba omale otule naawo dakiika 3 4 wangu otulo tukyagaanye okutwala ng'omaliriza okusaba. Naye wano ng'otandika tukulaga nti tuli mu 99.99 yagala kwebaka. So akugaba maanyi ge baba baliriizinze eri obulamu. Twayogera kwayuya. Kuba tonatandika kusaba ng'oyayuya. Manya nga tonatandika kusaba toyayuya. Naye kasita otandika wooti kwayuya, kwekoloza, kusesema n'ebintu ebifaanakanako. So ezo ziba pulaani z'omubi Sitaani gaba amaanyi galiriizinze okujja okunafuya. Oluusi gajjira mu mpewo. Owulira ng'empewo ekukutte nnyo agala kuyingira bulangiti n'ekulemesa okusaba. N'ebintu ebikola ki ebifaanaganako. So wegulira obudde ekiro. Olemererwa ng'ekiro at least ku makya. Don't fail. Kitegedde? Don't fail in the morning. Kale kankulekera ebyawandiikibwa bino bijja kuba nga tebikukolera. Ojja bisabiramu, ojja bisoma. Abaebbulaniya 4:16, Hebrews chapter 4 verse 16, Ephesians chapter 1 verse 18 to 20, oba Abefeso 18 paka 2, Zaburi 16:8, Psalms chapter 16 verse 8. Kale sigenda kubanga nsookawo wano tugenda ku visual dreams and vision. That's another YouTube channel yaffe. Bw'oba tugendangayo gendayo olwaleero tugenda kwogera ku ki twogedde. In fact video yatuuseyo dda. Tugende ku kuloota ng'owuga kitegeeza ki. Tugenda kwogera ku kuloota ng'oli musirikale kitegeeza ki. Kumanya ng'oli wa poliisi ate n'okuloota nga oli w'amagye kuba byajawulo okubeera okuloota ng'oli wa poliisi n'okuloota ng'oli w'amagye oba okulaba abapoliisi mu kirooto n'okulaba ab'amagye mu kirooto. Bitegeeza ki? Ndowooza bitugenda okuba nga tetwogerako. Weetaaga linki gisabaawo gwagirina genda osubscribinge ate gwe atamanyi commentinga awo yita ku namba zaffe ez'essimu. Baagaza amakya amalungi era kyamizo nzabaddewo. Mubeere bulungi ate era mulaba.